Congratulations Uncle Gasumba upon your new marriage. Webali kufuna mama. Gashumba nebo walwawo kuva kulujja kumbe okyalinda Katonda ayina omwana gwakutondera ataliko kamogo. Gwe Miss Uganda, Miss World, omutadde mu njuwo. Gasumba lwaki ojogensi? Wano wali wakawana abavandimwe nti Katonda mwennyini yabeetondera naye kituufu kyennyini. Ne lwaki tewatuyise ku mukolo? Golowooza mu bisista bya mami tetuyinza kuvaamu betubuuka nabyo naffe obulamu butunyumire. Gasumba lwaki weeyise engeri eyo? Twakukola ki okutuuka okukukuta n'emikolo paka kugiggusa? Fa abaali bakulogera mu buwuulu. Naye wataddewo layini Gasumba. Miss World omutadde mu nju yiyo wawo. Banga lyonna lyobadde ku lujja ng'okyetegereza. Kituufu tokozeemu ku papa. Omulimu gwegwo. Nze Kelvin nzikiriza otaddewo layini. Fa ba Piero Youth Fraternity twaniriza maama. Atuyamba akutukuumire. Naye okukuuma kunaagaana kutya. Olaba obadde weekuuma wekka. Nga gwe musajja asinga okunyirira, okulabika obulungi, okwambala. Naye ate ke weegasseeko mami. Mami tukwaniriza. Musajja waffe muyamba omuyige. Yoyo. Wamma bagala okugenda ebweru okwepakasiza Calvin Kayanja emirimu ngiina egitambulirawo. Abaana abobuwala n'abobulenzi airport z'e Dubai zagguddewo. Kasalale katono mu miliyoni 1.2 naye ng'otambula mu bwangu. Ka input ka kuteeseganya mubimanye ebyange otekamu akasente ko nga visa ekuli mu ngalo. So bakusuza bakulisa atera nga bakujjanja batunoonyeko ku noti 7 oba noti 7 ogenda kuba mfuna buterevu nze Calvin Kayanja. Era bw'okuba ku namba ezo oli naaba nga siyenze akakulagirira ojje ku office ogenda kuba onsangawo. So Frank Gashumba, congratulations my brother, my uncle. Webale kutuuka ku buwanguzi obwo katusabe Katonda abunyweze. Gashumbe chamulemesa obuwala yalinga bunyiga nnyo sikwizi nga nabwo bumuwa nnyo romance.